Essula ey'okubiri. Baganda bange, temubanga na kukkiriza kwa Mukama waffe Yesu Kristo ow'ekitiibwa, ate ne muba n'okusosolanga mu bantu, kubanga bw'ayingira mu kkuŋŋaaniro lyammwe omuntu alina empete ya zaabu ayambadde eby'obuyonjo, era n'omwavu ayambadde enziina n'ayingira. Nammwe ne mwaniriza ayambadde ebyambalo eby'obuyonjo ne mwogera nti, gwe tuula wano awalungi, era ne mugamba omwavu nti, gwe yimirira eri oba tuula wansi awali akatebe k'ebigere byange, nga temwawukanye mu mmwe mwekka ne mufuuka abasazi b'ensonga ab'ebirowoozo ebibi. Muwulire baganda bange abaagalwa, Katonda teyalonda abalina obwavu obw'omu nsi okubeeranga n'obugagga obw'okukkiriza n'okusikira obwakabaka bwe yasuubiza abamwagala? Naye mmwe mwanyooma omwavu. Abagagga si be babajooga ne babawalula bennyini awasalirwa emisango, singa bavuma erinnya eddungi lye muyitibwa? Naye bwe muba mutuukirizza etteeka lino eriringa kabaka w'amateeka, nga bwe kyawandiikibwa nti oyagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka, mukola bulungi. Naye bwe munaasosolanga mu bantu nga mukoze kibi, ne musingibwa amateeka ng'aboonoonyi. Kubanga omuntu yenna bw'aba akwata amateeka gonna naye n'asobya mulimu ng'azzizza omusango gwa gonna. Kubanga oyo eyayogera nti toyendanga ate yayogera nti tottanga. Kale bw'otoyenda naye notta ng'ofuuse mwonoonyi w'amateeka. Mwogerenga era mukolenga bwe mutyo ng'abagenda okusalirwa omusango n'amateeka ag'eddembe. Kubanga omusango tegubaako kusaasirwa eri atasaasira, okusaasira kujaguliza ku musango. Kigasa kitya baganda bange omuntu bw'ayogera ng'alina okukkiriza naye n'ataba na bikolwa? Okukkiriza okwo kuyinza okumulokola? Bwe wabaawo owooluganda omusajja oba mukazi nga bali bwereere ng'emmere eya buli lunaku tebamala, era omu ku mmwe bw'abagamba nti mugende n'emirembe mu bugume mukkute, naye ne mutabawa omubiri bye gwetaaga, kigasa kitya? Era n'okukkiriza bwe kutyo bwe kutabaako bikolwa kwokka nga kufudde. Naye omuntu alyogera nti gw'olina okukkiriza nange nina ebikolwa. Ndaga okukkiriza kwo awatali bikolwa byo, nange olw'ebikolwa byange ndikulaga okukkiriza kwange. Okkiriza nga Katonda ali omu, okola bulungi, era ne basetaani bakkiriza ne bakankana. Naye oyagala okutegeera gwe omuntu ataliimu ng'okukkiriza awatali bikolwa tekuliiko kye kugasa? Ibulayimu jjajjaffe teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa, kubanga yawaayo Isaaka omwana we ku kyoto? Olaba ng'okukkiriza kwakolera wamu n'ebikolwa bye, era okukkiriza kwe kwatuukirizibwa olw'ebikolwa bye. Ekyawandiikibwa ne kituukirira ekyogera nti Ibulayimu n'akkiriza Katonda ne kumubalirwa okuba obutuukirivu, n'ayitibwa mukwano gwa Katonda. Mulaba ng'omuntu aweebwa obutuukirivu lwa bikolwa so si lwa kukkiriza kwokka. Era ne Lakabu omwenzi bw'atyo teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa, kubanga yasembeza ababaka n'abayisa mu kkubo eddala. Kuba ng'omubiri awatali mwoyo bwe guba nga gufudde, era n'okukkiriza bwe kutyo awatali bikolwa nga kufudde.